Bita mu kusoomoozebwa ng'obulidde okwogerako naye waakiri omutima gukakkane. Tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako n'ani ng'ebizibu bikuyinze. Va mu banaagamba batya kubanga si ebali mu mutima gwo. Bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona. Nkubiranga abataata mama yangabye bw'ate simanyi taata wa Kulisi nange ye taata wange ate yaakabiŋŋamba tata jangu ntime. Yangwa tusale amagezi kati omukyala oba omwami Save a Soul taasa omwoyo ne Queen Mother naawe ali eyo ng'osobola okuyamba ku bantu bano tweyanzizza. Omutima bwe bulamu, amaka ly'eggwanga. Save a Soul taasa omwoyo era nga nkwebaza ebyo byonna by'otusizaako engalo ne bannaffe bonna abatulabira ku YouTube channel Queen Mother Productions ne Save a Soul. Mwebale nnyo, mwebale ddala kimukola kyatendo kuba nti tukwatagana tusobola okuyamba abantu nga bano. Era ng'olunaku olwaleero kubeera ekintu kyaffe ekyokusatu ku pulogulaamu yaffe eya munnaffe Sparrow eyaluka ensonga ye waneenu nga yeemulugunya okuba nti babagaana abaana ddala abakulu okuba nti batuuka mu maka ga kitaabwe ssaako n'okuba nti baabya olumbe lwa taata. Nga wekimanyikiddwa nti mu Africa omuntu waafa bamuteekerako omusika oba abeerawo omuntu amuddira mu bigere. Ensonga eno ewaabwe tennakolebwa ensonga lwaki balina obubi mu mutima. Pulogulaamu yaffe eya munnaffe Sparrow eyaluka ensonga ye waneenu nga yeemulugunya okuba nti babagaana abaana ddala abakulu okuba nti batuuka mu maka ga kitaabwe ssaako n'okuba nti baabya olumbe lwa taata. Nga wekimanyikiddwa nti mu Africa omuntu waafa bamuteekerako omusika oba abeerawo omuntu amuddira mu bigere. Ensonga eno ewaabwe tennakolebwa ensonga lwaki balina obubi mu mutima. Era kubanga mpumulamu katono nnyo ate nkombewo ate wabula kyolina okumanya ntisobodde okufuna chance nefuna muganda we omu weyogerako abeera e Kenya olawulidde ensonga zino n'aziwulira n'addukirawo ku nnambiro nga omanyi nti YouTube etalaga etuuka ku buli muntu olwalabye ensonga n'agamba muganda wange ensonga eno gyalimu lusala amagezi nzire e Kampala ndabe ntukwasaganya ekintu kino oba ffenna kituganyulwamu nkuba kusateve tutandike ffenna. Queen Mother Save a Soul. Kansubire mukwano oteredde bulungi era nga oteredde etende okuba nti olaba pulogulaamu nga naffe abudde Kenya asobole okuba nti naye addayo. Emiting gye mwatuulamu? Gye twatuulamu okusooka. Eno emiting gye mwatuulamu okusooka? Attendance mwalimu abantu 15. Kati mbuuza mwakola bino byonna mwagala mukole biki? Mwali mulonze ba administrators? Kuba ndabye nga kyekatata alina ku bintu ebyali kakati bwe tumala okutuula meeting eyo kati bwe ngende wa administrator nziguddewo fayiro ne baŋŋamba ngitwale wa Wakiso ne ngitwale Wakiso ne wakaawo ne bigenda mpaka wakaawo ne bivaayo ne bampita ne baŋŋamba nti meeting mugenda gikolera Wakiso oba mugitwale ku division. Kati engeri gye nalaba division etuli kumpi nembitwala ku division. Sooka olindeko we mwatuula wano sinaba kusoma nnyo naye wentunudde tunuddemu mwalimu abaana namwandu ne ba anko nendabamu ne looya. Olwo maama aleese looya gye tutamanyi oba byavaawa. Looya ameta mu meeting ey'okubiri. Isooka kuba yeyanjula nti looya nze ndi looya wa maama. Yajja ategesa ebintu bye. Tugende mu maaso. Kakati ofunye epapulo okuva ewa administrator? Bwe mala ozifuna muze mu meeting ey'okubiri mu maka ga taata? Meeting yali ewa taata muto? Meeting yali ewa taata muto yagaana. Bo ne bagenda mu maaso ne bategeka omukolo abawaka ne bagula buli kimu. Kakati nze nengenda ewa RDC ne muyitiramu RDC n'abiyimiriza
era nampa amabaluwa naŋŋamba nti bagende tebageza kukola ekintu kyonna babiyimirize era n'atuyita ne tugenda mu miitingi. Yeno yala diseyimiriza. RDC yali eno Yende barua ya RDC wakamera tujja bisika ng'eyimiriza ebiko egenda okukolebwa byonna. Mu Gwokubiri eno yali mu September nga bise 21 major meeting on 20th September 2021. Ono yali abayita ne stop all tutuula activities movement of building of any kind of said land until we get further to additional meeting mediation meeting. Yeno kakati bwe tugenda ebbaluwa ali eyimiriza olukiiko olukola ki kubaawo n'ekintu kyonna ekikolebwa ku ttaka. Yes. Kakati ne tugenda ewala DC nabo bwe tutuukayo ne tubayitiramu ensonga ne babagamba nti bwe gwayimirira ne tugende wala DC kuba yatuyita naga famire yonna ejje era bonna n'amabaluwa nengena ngamba wa amabaluwa kati bwe tutuuka yene ebbaluwa ebyayita bwe tutuuka wala DC ne twogera ensonga kati RDC kye yatugamba kyali kimu n'agamba nti nze ne Sale tugende tutuuze meeting. Sale yani ono mwana wa maama omukulu nze ne Sale tugende tutuuze meeting then tukole tutuzeeyo amawulire. Kakati nze bwe nafuluma bwe twafulumayo nengenda ku motoka Sale mwe yali ne mugamba nti Sale katujja waka tutuule nga bwe bagambye nagamba tetujja kusobola kutuula leero katufune olunaku tutuule mu bukakamu mwababiri mwamu ng'abaana muba nga famire ng'abaana kuba bali baali bagambye nga famire kati gwe n'oli tuze bannammwe kubaka obuzibu bwali wakati waffe abaana abakulu n'abaana abato. Kati bwe twakomawo ne mbagamba bali bannange nti omanyi bano bagambye tetugendayo nti tujja kufuna olunaku ate nabana abaali bava ewala baali baagala kuddayo oba ow'Embale ow'e Kenya naye yaliwo that time munaye kati ne tukola ki ne tubiyimiriza naye buli we nagezangako okutuma bana nga wakati tebanzikiriza gendawo kubana yali eyo meeting yali tutegeeza ffe tutabagane kubanga bali tuke kunzigiriganya y'okwa by'olumbe kubanga ne kwolwo chairman yaliwo yasitula ne cabinet ye ne bajja eri ewa mzee eri kugundi wala DC assistant RDC titwagenda RDC assistant RDC yali alikira side z'ekira kakati ne bagamba nti tutuule ne mutuula egundi negaana olukiiko ne luyiika bano ne bagaana kati muzeeyi mukubira ono muzeeyi waffe mugamba nti mbadde njagala kukola ki tutuule naye Sale alimeseza naŋŋamba mugende mutuule wa chairman kati bwe nagamba bannange nti tugende tutuule wa chairman chairman n'agamba nti oyo mubbi ki yagala kubba bintu byaki bya mugenzi. Kakati nze neŋŋamba kati ebbaluwa ziri eziva eri wa administrator ne zituukawa neŋŋamba muzeeyi basazeewo tutuule meeting eya family ku division na muzeeyi era n'akkiriza n'abagamba bano ne bajja naye yaliwo muzeeyi era ne batubuuza ne meeting era muno mweri
nga bwe yatuula eno gyendabye wano the minutes yeeno wano abaaliwo era ne boogera n'ebintu bya muzika kakati babuuza abawaka bamaama nti ekyapa weekiri oyo muganda waffe agamba weekiri ekyapa kyawaka bw'amala okyogera ne babuuza n'ennyumba eziriwo ne babuuza n'ebintu bya muzeeyi ebirala by'ayina kakati bo ne baagala bagattewo na kino nti ettaka lirye lya muzeeyi erya jjajja nalyo lya muzeeyi ate nga muzeeyi okay yali alina obuvunaanyizibwa ku ttaka eryo okulikuuma nga ffe batunyonnyola nti muzeeyi yalina bukuuma naye nga si yalina kukuuma ttaka eryo nga jjajja omukazi avuddewo kati jjajja omukazi nze namusangawo naye omusajja yesu amusanga naye omukazi namusanga naye omukazi twabeera naye kuba nze nali mwana omu wakola na jjajja nasibiranga nnyo wa jjajja era jjajja yankuza nnyo okugenda okujja eno mu maka ewa taata okulanga na jjajja nalinga nnyo na jjajja naye nga jjajja yali yaŋŋamba ekintu kino n'agamba nti ettaka lino jjajja wammwe omusajja yalirekera abaana abazzukulu abalenzi era omwana omulenzi ajjanga kuzimbako naye omuwala tebagenda bawa oba kyali mu kalica oba kyali ndowooza yooli tuli abaluya naye wano bebayita abasaamya osibye otya omukadde ndi bulungi nnyabo baptamayi nga njoga ne namwandu wa mugezi Edward Wabuti nsanyusa okuwuliza mukadde kati waliwo ensonga abaana b'omugenzi abakulu gye baleeseko mu ofiisi yaffe ku nsonga y'okwabya olumbe batuyitiddemu mu bingi bingi ebyaliwoko naye nga ne basembayo nga basaba mukwatagane olumbe lusobole okuva mu ddiiro naye nga badde bagamba mbu gwe oba ne sale waliwoko ebiremesa baani abagenda mu kooti ne bampaabira baani abasooka ne bagenda bampaabira bunabba ettaka nabba bikinga baani bamanyi ngaani anti bali baana bo anispalo ne baneefuulira sibamanyi maama anti kati bakkakkanye omuzadde asigala muzadde okusooka twagenda mu kooti ne bagamba mugende mukakkane ne bagenda mu maaso okuntwala mu kooti nga banvuma bamanyira bampooni nga tejja kubeerawo awo ate kati anti kati maama tubadde tusaba anti kati olumbe twagala olumbe lw'omwami lwabizibwe tetwalya ninde tusaba busabi bannakenya tebalya ninde sirabangako ku lumbe nfumbyewo emyaka 4 okusoba sirabanga nga we babirya olumbe kati bo tebaba namusika tobeera waddira muntu mu bigere abekenya tebalya ninde tuwuliza bulungi ebigambo bya Sipalo byayogedde n'essimu ya maama mugiwulidde bulungi nsuubira kubanga ndagambye nti njagala mpulirize enjuyi zonna twasooka tufuna Sipalo twafuna ku muganda waabwe Sale Ivan gaira imwamulya mu ddoboozi lye then ne tufuna ne maama kati kusaawa eno mufunye nemu ku baganda beyogerako eyali ngaali Kenya naye asobodde okujja alabe nti nno ekintu kino bakitambuliza wamu wabula muyogeddeko naye ebbanga ddene lyamaze gatali Kampala era oluganda lwe olwokubanga owuliriza bulungi nnyo era muwa omukisa wekiganye ajja kubanga akyogera mu luzungu ebbanga ddene nga Uganda alikuddemu nsabye okusenkana
Queen Mother meeting kuwera ku program familia tata amanya kange itaira dan George William Tang. Nasomera Kyambogo iwawa kugenda Nakasura akati ngende Nakasura ngenda mu university e Kenya naye nga kikulu ekyaliwo mama wange yali yalekana ne taata ng'abeereeyo nemba nga n'obuvunaanyizibwa okuza okulaba bwali n'okufuna engeri y'okubane ssente ez'okumulabirira. Olwamala senior sis n'ogenderawo e Kenya. Nali ngenda Makerere naye saidi nga kubanga talimu eyo ebigambo byali bya bindi byali birese problem. Ate Kenya wagiyingira mwaka ki? Kenya nagiyingira nataka okutandika okuyingira 1975 oli mu Kenya. Mama wange yalikuwa baali tebakusigaliza netaata nga bali separate. Osobola osigala ne mwange Kenya? Nsigala ne mwange Kenya. Eno omuzeeyi badde ojja kati n'omulaba? Muzeeyi badde nzija mostly Christmas n'okumulaba kubanga n'obusente nga muleetera. Naye also nze my personal view kiraba nti kirungi n'omwana bw'obanga oli ne bazeeyibo obeere independent ogende wala weenoonyeza ebibyo kakati bw'obanga weenoonyeza ebibyo n'ofuna muzeeyi bw'abanga taliwo nga bakwongeraku naye primary kyetaagisa obenga olina obujasiri bw'okunoonya ebibyo kakati nalaba nti instead of kubeera ne taata awo nga tuba ne dispute nga ntunulira emaali ye kubanga taata yali musajja wakukola yalina emaali nyingi nnyo jjajja mwenyini omuzeeyi yalina eka 10 ekyeka ez'omusiri kati mwanyi kyeka kati tawuni naye ebyo byonna nalaba kubanga maama yali abonaabona nga akola odd jobs abeere naye kubanga taata nalaba nga ali bulungi financial neraba nti ne mama wange ogambye nti oyagala nnyo okukola buntu bere independent kifune bya taata naye kati ensonga ki ekujjayo ogamba nti nange kansitya nyongereze ku ddoboozi lya sipalo ensonga ki ebali ebaluma ennyo? Umanyi taata niwebanga ali America niwebanga ali Kenya taata abeeraga psychological engeri ku muzeeyi ate ng'omuvubuka omukulu nina okubeera ne responsibility ez'okugayidinga bato bange babeera nga balina ne problem. Ekintu ekyokusatu mukulu wange Stephen Wabuki yali wano mu Uganda abeera wano yali supporter wa I think this sports villa n'abeera wano ne taata yafiira wano taata n'amusika naye ng'alina abaana beyaleka ina Priscilla Nora Doni ati abaana babanye responsibility yange kubatwala mu masomero naye batuze ekiseera nabo ne batandika okumubuuza nti muzeeyi taata muzeeyi yaleka taata naye kyayaffe ndawa kyayaffe onootuwako wanekeza onootuzaayo tatolowe taata bwe bamuzinga etube ne share. Ekintu ekyokubiri senga abatuya tubeera n'emikolo tuli batuya ba Uganda batwalira wano omutta abannayuganda naye nga tradition zaffe ez'ekiroya zikyaliwo tradition zaffe zikyaliwo naye ojja kulaba wano nga bwe twaselectinga administrators RDC bakompaningamu nenaalongo kubanga bano abawala abafumbirwa bano abafumbirwa
tebalina problem nti wabaagala nnyo property naye baagala psychologically baagala awantu webakubaiko kupointinga ne bagamba nti wano waffe kakati bo baalaba nga maama nga bwali next of kin kwa mzee aja kutekinga responsibility wakukunganya naye maama immediately mzee atali kubeera ne problem naaba ngaasendinga signals eziraga nti ye alyawo protecting abaana oli bwe twamala okuziika muzeeyi zenamugamba nti maama gasinaba kugenda njagala tutuule nga famire naye famire nali ntegeeza nucleus family not extended family nali njagala nucleus family nayongereko byenyige naye bwe twalema kati tuli wamu twagala kwogera naaba ng'ayisema agozibaa kakati akubange nalaba nga siyo nucleus extended ng'ate ayise ne baganda be ali kusativi nenyemwanga ndino kubaganda kwa sipalo era nga tinonyona kukaseera kano ye mwana omukulu tunyerako ali tukyagenda maaso naye agenda kubanga ogenda maaso owuliriza emboozi eno. Oyinza otunoonyako ku namba z'essimu zino: Queen Mother Save a Soul. Yonna ky'oba olaba? kakati lindako ettako ono wanaakomawo ogyokwogera naye Ani usale? Kale maama. kubanga abaana batukolera Maama basonyiwe. Basonyiwe ku lwabbaawo. singa batukola okusooka Kubanga era bano baana bo era baba boogera bagamba maama tebannakujja okukunyoomolako. bambuuza bambadalirako obubadali ate nga nabalera nga bato nabasanga myaka era bagambye wabalera abayisa bulungi ennyo era bagambye tebakulinaako obuzibu wabula ensobi yagirawo taata ng'agenda okufaawo tamanyi. bafuuka misota bafuuka batemu bafuuka balabe bakwagaliza kufa. Maama badde nsaba tukkakkane. Maama badde nsaba ompeeyo olunaku lw'onooba n'obudde nzije twogeremuko. nja kumala kubirabamu naye kati kumala gakukiza bintu ng'ebyo. Kale yene ennamba yange onooba oyogeddeko ne Sale tulabe nga gye tukiwunzi kakive mu ddiiro n'omugenzi asanyuke. Sale mwana nze nsalawo. Era nti gwoŋŋambye Sale nti oŋŋambye ogenda soka zoogeramu ne Sale kyova nange gwenjuliriza. Nze baana abo bampisa bulungi. Kakkana maama oli muzadde. Kakkana bo lwaki tebakkakkana babuuze nti mwe mwali mugenda mu kooti nga temwakkakkana nga muli kumama. Anti luli kati nabo baalina obusungu. Kati luli baalina obusungu nga bali banoonya bwenkanya naye kati. Bali baagala kiki bagiyite baali baagala. Kati bakkakkanye maama. Tebakakkanire. Anti ensonga lwaki twagala tujje. Kyovula nkugambye era seeno twagala tujje maama. Baana abo obalaba beeteekateeka ayinza n'okutema ekiso. Maama tebasobola naawe. Tebajja kuba ate ewaka gwe wabagobawo. Nze nabagoba nga mbagobera ki? Bajjako ne mbagoba bakakasa. Batyawo batiirawo ddala kuba embeera. Ani abagoba tibagobangako tugobangako mwana n'obwo batandika kunnejjako mpola mpola tebambuuza bampitako obuyisi bakola bye baagala. Anti ne Sole mukambwe nnyo. Mukambwe talina bukambwe abo bennyini abo beewoomyawoomya abo. Anti lwakufunye bazaawo ne beewoomyawoomya. Naye babi nnyo ate oyo omulenzi oyo omukulukulu aliko yakulemberanga banne. Kale maama tujja kwogera kase kirungi
oli administrator naye administrator ba administrator tumalirize ensonga. Bwe njagala okwogera naye bwe njagala saagala kwogera namwange. Oyagala kwogera nayo Sipalo? Maama? Nga bwe mbadde njogera mbadde ngamba nti taata bwe yafa maama yatwala obuvunaanyizibwa obw'okutuleeta wamu. Naye obuvunaanyizibwa obwo teyabutwala bulungi kubanga atuuse stage n'atandika okuba nga aba ne sayisi agezaako okuprotectinga famire ye. Naye nga ekyobutuufu kiri nti tuli famire tuli famire nnya eziri different ku bakazi taata be yali nabo. Kakati ekintu ekikulu ekiriwo maama kyetaagisa bw'aba nga atutte obwo obuvunaanyizibwa akkirize nti ffe ffenna ne bwe tuba nga tuli bazeeyi tuli baana be nga bwe twali abaana ba taata nga yatudde ekifo kya taata alina okutukkiriza ffenna nga tuli baana be. Bw'aba abaana nga tukkiriza nga tuli baana be titulaba nga waliwo problemu. Naye kaakati ye alina some fear about us as his children. Etumanyi kiki ekyamuwa fear eyo n'okuba nga kakati taata nga bw'ataliiwo tali free okutuleeta ewa taata etuba nga tulina emikolo n'okuba nga atuwelkaminga. Ekintu ekirala muganda wange omusipalo yagenda n'afailinga succession netugenda wa RDC yatugamba ekintu ekiri very important. Yatugamba tuseparatinge matters za muzeeyi eza domestic ne homestead ya muzeeyi maama gy'abeera. Maama abeerawo nga trustee waffe. Kakati bw'abeerawo nga trustee waffe kitegeeza nti maama aholdinga property ya taata on our behalf, all of us, the children. Naye n'atugamba ekintu ekirala, n'atugamba nti ekintu ekikulu ekiriwo business side ya muzeeyi tugiseparating from the domestic side. Mama gy'abeera, maama abeere ng'abeera mu nju ye nga bw'abadde awo. Naye bizinesi zino muzeeyi yali atandise on 1.5 acre of land ng'azimbye obuyumba awo about 43 rooms. I think ziringa 12 to 15 houses. Tuforminge company eri yali ataata tugirivivinge Muzinge clinic, twapointinge bamanagers. Bamanagers abo babeera bakollectinga renti, nga bamanyi budget y'amaanyi, nga bafunye sente ezo nga bajja ku budget nga bawa maama. Ezo sente ziba nga zi surplus, ng'ennyumba zino esatu zigabana ezo sente. Kakati tubeeko n'ekintu ng'abaana ba muzeeyi tetuyinza okuba nga tukolera wamu. Naye tulina empapula wano, maama yasayininga ezo empapula, abaana be basayininga, buli omu yasayininga ezo empapula yo RDC eziraga nti tulina administrators bana. Naye okurilizinga information ku administrator general yeetaagisa ebintu nga marriage certificate, ebintu nga titles. Kakati kituuse ekiseera n'atandika okugamba nti ye tamanyi title ya muzeeyi weri talina kugirabako. Naye kakati tumugamba kakati nga bwa title bweteriiwo tufollowinge procedures eza court ngeri okureplacinga officially tubenga tureplacinga administrators nga babawandiika. Eyo process ali frustrating nga takooperatinga ne office ya administrator general. Ebintu bye bamubuuza abe nga supplyinga tabisupplyinga. Kakati ebyo bireese
conflict ne dispute kino ddala twetaaga administrators balinga bali in charge nga bwe twaba appointinga buli omu n'asaininga nga kakati ffe tuba tubawa feelings zaffe nga bwe twetaaga ebyamuzeeyi leero naye nga ekintu ekikulu nga nduka omukulu kyali bali kirungi nnyo nga nsobola okuleeta bano abaana omu tufollowing directive nga RDC bwe yatuyamba tuseparatinge maama gyabeera ne bizinesi za muzeeyi yali atandise ffe tube nga tukoleki nga tubikola ate n'abaana bano abawala beetaaga awantu okucelebratinga death anniversary oba okucelebratinga birthday ya muzeeyi bo beetaaga psychologically abantu bebayinza okugenda ne bakola ki ne babeera nga awaabwe nga balina okuleeta abagenyi oba nga balina anniversary oba nga balina emikolo kaakati ku ludda lw'abawala estate ya muzeeyi eri important ceremonial naye nga kuffe abavubuka ekireka kati nga bweri prime land twetaaga tubere kampuni tutandika okuzimba kalina ng'abaana ba muzeeyi nga tukombayininga sente ne effort nga tugula shares tugule shares mu bizinesi ya muzeeyi eyatandika ebe nga tubaako n'ekintu ekituleeta wamu ekyo kyenjagala kibe nga kikola naye kati maama abeera ne stabling block bw'abeera stabling block ogwo bwetwali nga tuli wa RDC maama yajja ne looya we wa RDC tetwakirabanga ekyo kisendinga message kubanga nti ali suspicious from the beginning ye ali suspicious ekintu ekiriwo ffe nga abavubuka nze ndikene ina ebyange byenkola na sente zekola bano basipalo balina we babeera oli abavubuka be babiri salenenaani wabuti bali mulala bulira ali 30 years mulala ali 40 they are graduates balina amadigiri kiba kyetaagisa baveewo baleke maama b'empisa be n'omukozi be bagende batandike famire zaabwe kakati bajja bafaininga easy okubeera awo balina amadigiri tebanoonya mirimu nga kyebakola kweku collecting rent at the end of the month kati bwe collecting rent tebayinza kubeera n'omwoyo gw'okwenekuleza nakati ekiriwo nze nga nvuuka omukulu kintu ekikulu ekiriwo kyenjagala family eno unitinge family bwe beunitinge bwe tubanga tusobola okuba n'omusika tubeera omusika bwe tubanga tusobola kuba n'omusika tubeere ne company ebanga eno paati ya muzeeyi yatandise ey'okuzimba rentals ebe family business naye nga family business eyo einvolvinga abaana bonna the sons and the girls also do one naye nga tugula shares kakati maama ye abe ali wa muzeeyi nga muzeeyi bwe yamuleka mu nyumba ye naye tubenye budget ye nga kakati ebintu bya muzeeyi bibenga biri mu mikono gya administrators oli kakati bwabaawo any problem administrators bano nga bwe bava mu nyumba zino ennya ziri different tebajja kuba biased decision gye bajja okukola ejja kubanga eri collective nga enyaffe kubeera wamu okubanga tulina awantu getuyinza okugenda nga tukola emikolo nga te tulina n'ekintu ekituleetawo wetagwenda ku administrator n'aleeta suggestion kakati bwaleeta suggestion eyindaba ngaeyo suggestion nungi nnyo nga bwe mbaze kugamba mukati wange nimba nga ngambye maama nga nsinaba kuddayo enkola ebyange ebizinesi yange nimugamba maama waliwo ebintu byenjagala kwogera ne famire
tesinaba kugenda saagala ntuuke Nairobi ate mutandika okunkuira essimu waliwo kino yakala tuwugire kakati maama ebyo yali apprehensive from the beginning kyakola eyo meeting eya nucleus family close family members yaleta extended family members nga alabika eni extended family members yali okublockinga any suggestions zembandese ne suggestions ng'omwana mukulu zembandese kakati bwetwatuuka mu meeting nembanga waliwo ebintu byenjagala okubagamba naye nga because of the composition y'abantu abali mu meeting baganda be basista be bano mayankos abalala nga waliwo ebintu ebya family bisobola kwogera ng'ate olede kweyo meeting bano bamaze okutwala hardline position ate ekirala waliwo maama ng'akolagazanya nga bali wamu ne one of my uncles ku bbayo ya taata baali bakola ki baali basponsoring abantu LC1 oyo John one of them okubanga alina ebintu byayogera on the burial date nga ebintu ebyo byayogera pointing exactly division eri gye baagala okucreatinga from the world kakati nekibanga kizibu nnyo eyo division ate John netumuyita netumubuuza gwe nga omukulu alina obuvunanyizibwa obwokuleeta abantu wamu oyinzako okwogera ebintu ng'ebyo nti nganze bwe nagenda nembeera e Kenya kakati mbadde seetaagisa kujja nzike muzeeyi wange kubanga bwe nkomyewo nziza okubagamba bampe share yange owulidde teyakiraba nti nzize kuziika muzeeyi nga nfollowinga traditions zaffe ye yalaba nti omwana abadde Nairobi emyaka gino gyonna. Queen Mother, save a soul. Kakati problem eriwo maama alina okuchenjinga attitude fenga abaana ba muzeeyi tetulina problem naye yabeere maama wa buli muntu abeere maama waffe abeere maama w'abaana be naye bw'abanga aprotectinga abaana omwana ali 40 obeera otya mu nju n'omwana ali 40 yeetagizaabe ng'alina omukazi ng'alina ebugwe ng'alina ekibanja kye oyinza okubeera n'omwana wa 40 n'omwana wa 30 okola ki naye muntu fenga ffe twavaawo kakati bwe twavaawo ogenda okwenoonyeza naye okuvaawo problem bwe tukomawo problem kakati position yaffe eriki. Queen Mother, save a soul. Abawuliza baffe njagala mbere opportunity eno okubeera grateful Queen Mother ne tiimu ye okuwa family ya Edward Wabuti Zinge opportunity forum y'okupresentinga feelings zaabwe zebalina ku estate ya muzeeyi n'okubanga batuwofalinga guidance. Programu eno nga bwebadde nga egenda mu maaso tufunye views z'abantu z'abawuliriza ne viewers batusapotinze balina ne suggestions zebatuwadde kakati njagala okutwala opportunity eyo okuba grateful Queen Mother ne tiimu ye bagamba nti mwebale nnyo ne viewers mwebale nnyo okutusupportinga tuli wamu nga family tujja kugezaako okubeera nga ebintu byaffe tubireeta wamu tubisolve mwebale. Programu yaffe ey'olunaku olwaleero bwetambudde ng'era obadde nange Maishera Queen Mother mami w'abalonde Sekenda Stephen wa maama Ssenga w'abangi Njegere. Kansuubire nti olina by'otambulirako by'oyigamu
Abaami bano bantu bakulu tebaagala nnyo okuwala era nga bwayogedde nti omwana yeesalira n'afuna naye otagala okubanga omanyi nti wano wewaffe okkirizibwa okuba nti ogendawo otagwa okuba omanya nti omumbe lwa taata nakwabya kati yavaawo ani yamuddira mbigere yenduulu gye balina ng'abaana abakulu mu makaago musuubira kino tugenda kubanga tukikwasaganiza bulungi ffenna wamu nolwenda basuubira nti kanso waffe ne kanso weeri bagenda kukwatagana batambuze ensonga eno era nja kubanzira ngabulire kiki ekigenze mu maaso abantu bamwe babuuza tubimaza naye wakolako ate ebituusebwa nga mumanyi ebintu by'emisango oba ebintu birimu amateeka bitambula ne birwawoko bamuneeti buddewemuti oba ne mukifunyira eyo ne basetolinga ebintu nebanga biggwa nga tetukomyeewo so munamulaba nga waliwo obugula mutandaba kugusa kudda sagala ogabe nti yakomawo kubanga bukufe ki ekyasalibwawo naye nga mu kaseera kano mbaagaliza okuba nga musula bulungi tusikane ffenna wiiki ejja olunaku lwenu essaawa zisimu mubeere bulungi. Bita mu kusoomoozebwa ng'obuliddewo okwogerako naye waakiri omutima gukakkane. Tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako n'ani ng'ebizibu bikuyinze va mu banaagamba batya kubanga si ebali mu mutima gwo. Bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona. Nkubira ngamba taata mama yangabye bw'ate simanyi taata wa Kulisi nange ye taata wange ate yakabiŋŋamba tata jangu ontime. Yangwa tusale amagezi kati omukyala oba omwami Save a Soul taasa omwoyo ne Queen Mother naawe ali eyo ng'osobola okuyamba ku bantu bano tweyanzizza omutima bwe bulamu amaka ly'eggwanga.